Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya bagita Faali TV yuki. Owachoze ne Becky bitabuse. Choze ne Becky alaga yafunye omusajja omupya. Era nga Dictator Amir omusajja watu babikanga go basuddewo. Enda kwambe kutuusaako. Choze ne Becky akonya gwa kwetega anti yafunye olulenzi olupya. Buzibu ki wavideko Choze ne Becky okubanga yawukana ne omwami we amanyikidwa nga Dictator Amir. Information enyingi nnyo linkinga agenda kwambe kutuusaako byonna byonna maasawo wano ku Faali TV. You just following subscribing nyiga kade ojja kwa receiving notification buli lwenteka video wano ku Faali TV. Just following like nga commenting subscribing nyiga kade. Sekajja ye mwami wo mupya era nga nengira Becky munnange bwati yakoze bwati yapostinzeeyo Sekajja wife yoze ne Becky sebo Sekajja atijja olutijja atijja olutijja anti yefunidde likyala li Becky yefunidde likyali celebrity Becky. Dictator Amir omusajja watu ali ndowooza ali maziga agatagambika kye kyaviddeko banaabi okubanga baawukana. Information etambula bwetyo bweraga eraga nti bano bayawukanye era nga Sekajja Kasimu ye mwami omupya golengera mu kifaananyi ye mwami wa Choze ne Becky omupya era nga bu message munnange Sekajja yabuwaniseeyo dda ku mitimbagano ngalaga nti munnange yafunye dda baby we omupya amanyikidwa nga Becky amuyitira baby Becky yapostinzeeyo dda ku social media bannange kabadde bakamaliza okukola restaurant yabwe bambi ate bayawukanidde bannange. Sekajja wakoze biki Sekajja bannange Sekajja okoze biki Sekajja Kadiru ye Kadiru namwita Kasimu Sekajja Kadiru munange bwatu byayingiridde amakagamba ne naga destroyinga musajja watu yakoze kyamusinziza amaanyi agamba wai likazi twali sikulinaako buzibu litwale musajja watu Dictator Amir bamuleseyo ng'ali mu maziga bakakola restaurant yaabwe okwezimba mwami n'omukyati naye Sekajja we yajjidde. Sekajja yaze kutaataaganya situation yaze ku destroying relationship y'abanne era musajja watu yamulese alaajana Dictator Amir bamulese alaajana bambi ng'aleeyo amaziga gakulukuta musajja watu ng'akaaba kale mutwale Sekajja mutwale ne Sekajja bajja kumutwala naye bajja mutwalako naye ono Becky abe katatuulirako wamu zimbadde manyi ya concentrate nga mpozi kubambe nga Dictator Amir abadde amuyisa bubi pozi ko nga abadde amuyisa bubi Becky mba muwagira 10 okuvaayo bw'abanga munnaye Sekajja agenda muwanga time amanyi kyajja ne Rema Namakule wa Eddie Kenzo kyamugyeyo Eddie Kenzo nga tamuwa time kati Becky agamba gobeera nnyo ku restaurant yo zitompa time kangende wa Sekajja manya Sekajja nti ajja kugamba anti kankufisizeewo essaawa mmeka 3 nga tuli ffenna ndi wa Sekajja kusigala mu restaurant yo gy'osinga okuwa time nze kangende wa Sekajja n'agamba ajanguwa amazzi ja kuwa time Sekajja naye weyetwalidde likyala ne Rema amuza engeri gyafunzaamu Rema Namakula Kenzo tiyamuwanga time Rema kyeyeekwasanga era ng'agamba nti Eddie Kenzo yamugayaalirira ne bamukuba busu era nti no amuza yakuba Rema Namakula yakuba Eddie Kenzo busu n'amuggyako Rema ate ne Sekajja naye kyeyakoze Becky yamukubye busu n'amugya kwani n'amugya ku Dictator Amir n'amutwalaganya okuba ne Sekajja alina okwegendereza bano abakyala bano ayinza n'okuddayo wa Dictator Amir nga Rema Namakula badde ku kivulu kya David Lutalo bambiirwa kuba Rema yagamba taata wa Amaro amuwa ekitiibwa era amubuuzizzaako ku kivulu abasinga bagamba Rema oyagala kudda wa Eddie Kenzo gwe kugambe ne Eddie Kenzo n'amuweereza kajjambo ku stage kugambe ekyabadde wali ku Serena kyabadde kijjobi amubagamba nti abatera okudda waba ex baabwe era olusimbu ng'ofunye omukyala nga ex waali kumpi oba olina okwegendereza ennyo kubanga essaawa ena baddiŋŋana
essaawa yonna baddingana abasinga bavayo naye nga bakyali mu kaalo okwo. Adde abaweereza bujjamba abo kati nga Lwema ne Eddie Kenzo amuza alina okwegendereza nnyo kubanga Lwema asobola okusala eddiiro n'addayo ewa Kenzo nze nkubuulira. Nyamutolo n'aviiramu awo. Nzanya gwe n'okuzanya. Jjukira baba bakyeyinamu akantu. Babaddamu okusinkana batandikira wali we baakomye. Kati nkigerenganye ntya. Gabanga amasannyalaze nga kawaya bukakunako bwe kati kakonekinga bwe ne katambulira mpaka mu leediyo. Bewa X abo kati Sekajja bw'aba yafunye Becky afa okulaba nga tamuliraanya Dictator Amir bwana amusimatukawo n'amumuliraanya awedde bajja kumumutwalako ajja kudda ewa Dictator Amir zembabuulira ndowooza balengera omukwano gubasaza mu kabo laavu erimbiire baaba balengere Becky agamba banafu nnyo n'apatayimu n'oli abeera mu restaurant netwaliyo n'apatayimu kugambye abakazi ne tayimu musubscribinge munyige kade bagita Fali TV ugi comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ogifollow nga bwe bulungi